Okay, so good evening, good afternoon, everybody. Yeah, but you're more to love Abakwano. If you're seeing me for the very first time or seeing us for the very first time, it's Hadija Chigozi here, HK Media. Atenga today na bami bano babiri, Meeky Seems2Funny ne Sojja. Abantu baneno babiri bagenda kubeera nga bali Dubai mu socialite party and awards of honor. So kati olunaku olwaleero twagala okumanya biki bye bagenda okubeera nga bakolayo, event ekwata ku ki, bagenda kutambula ddi, poza ate n'okuyita abantu mwenna abali mu Dubai okubeera nti mubeerawo ku lunaku olwo mubeere nga musupportinga baganda baffe ate tulabe engeri gye binaatambula. Tandikire Meeky olugendo luno tulaba bagenda musimbula mugenda. Ennyonyi etuleka kagatteko kiraba eri mu bbanga. Kyeki gye tulaga? First of all, gye tugenda nga Sojja omulaba muyimbi ate walinnya tokyasooka kubira muntu kayimba n'ogamba ono yajjaya. Naye okusookera ddala is a socialite party. Socialite kitegeeza roughly mbanga nze Meeky abanga socialite mba sigenze kuyimba naye nsobola okissa mu ngeri tubanga abazze okweraga ku ssente, abazze okunywa ku mwenge, okitegeera it's like a get together. Socialite party era tugenda gaba kwa award. Yeah. So of course twatunulamu ng'omuyimbi asaanako omulaba. Era olwenkusanze akagambo kawulira. Naye nga omuyimbi yali asaanako of course Sojja and tusaba abantu abali e Dubai mubeeyo lwa nsonga ise honor awards show. Tugenda wa TikTok asinga ku Dubai award. Tugenda wo omwana ali e Dubai ali best e Dubai nga muyimbi. For example nja kuwaayo Fred Owens tugamba akayimba ke nga ke kasinga tugenda muwa award. Then ne ba media personality muino funa award simanyi oba gwa nagiwangula obaani. Then n'abakola events balina funa award. So Sojja ajja kugabako ezimu nange Meeky Seems2Funny nja kugabako ezimu. Naye nga mainly performances tugenda beerawo ku Legends Bar oba ku Chelsea Plaza kiri Satwa bayitawo Satwa go e Dubai. Tuli Satwa era ng'olunaku olw'omukaaga show egenda okubeerawo ku bbala gye bayita Legends Bar. Mujje come and get the lion himself, mujje muwulire Sojja ng'ayimba, mujje mulabe Sojja ng'abaweereza. I mean, why not? Actually sikolangako stand up comedy. Abantu balaba nnyo skit za online and stuff. Naye ndowooza gwe mulundi gwange ogugenda osooka. Badde nkyekuumye nnyo mu nju nga saagala babadde bambuukinga nnyo ku show naye nga I don't show up. Maybe up to when I got an international show. So gwe mulundi gwange ogugenda osooka okuba comedy ku stage live. Meeky Seems2Funny. Bashi kwali. Eryandi baga. Ali ku kyovu anono. So njagala mujje bannaaye munyigire bashi kuba eri party. Sijja kunyiga temufaayo ba mumuyiwa omusaayi kiri nti temukubye bikonde. Ne mujje munyige mu malemu juice. Bamale bamunzirize. DJ Broken Baxter ya hosting the party no atenga yagenda okubeera nga mixinga olunaku olwo. Kigenda kubeera very massive. Abantu abali mu Dubai n'abali mu Abu Dhabi kino ekivulu tekibasosodde mujje mukibeeremu kozi awards zino z'extendingira ddala mu UAE wonna. Mu Alain tulinayo ba DJs ab'enjawulo, mu Dubai waliyo ba DJs ab'enjawulo. So please guys mujje mubeerewo kweno socialite party and awards of honor baba nominatinze. Mujje mufune awards zammwe nammwe bebata nominatinze mujje ate mubeerewo mulonde nga bannammwe ba receiving awards zaabwe oba abayimbi bammwe ba media personalities bammwe ba comedians bammwe ba tiktokers bammwe nga ba receiving awards. Big up to DJ Broken Baxter nti atuletedde ekintu ekipya ekitabaddeewo mu Dubai awards z'aba socialites. Abaana gye bali balina ku ssente but nobody recognizes them, so avuddeyo n'abeera nga ayagala akole ki aba recognizing. Poza ate leero twayise ne Sojja lwakuba nti naasiriseemukko naye kati kamuwe naye kazindaalo. Zyaga nabinyumya n'ebiggwayo ebigambo ebinyuma okuwulira
Abe Dubai tujja nnyo tugenda kuba raga mufe. Yes man, of course. Ngenda bakuba ennyimba ezitaka wansi wa 12. Ebyo Meeky tabibagambye naye mujje tu having fun Dubai cause in Abu Dhabi mwena abantu abali mu UAE Alain mwana mujje mutusaleko olunaku lwankya. Mark the date and don't be late. So sigenda kuddamu kubyogera byonna kubanga Meeky abyogedde, Adija abyogedde, ndi wano kubagamba ekintu kimu kuno kwe kuwoninga okusembayo atalina ticket agenda kafiiramu. Enkya Saturday Dubai Summer Sojja alongside Meeky Seems2Funny tugenda kuba endongo, tugenda kubasanyusa, so better be there. Abawagizi banga balungi sigenda kwambala na galubindi paka nchanga ngenda yimba. Mugenda kundaba buli we mwagala ate munkwate buli we mwagala. Ngenda kujja olunaku lwa leero tugenda kutuuka awo ekiro. Naye we bunakerera buli omu everybody will have gotten a piece of me. Okay? So mwana nze sagala kubawoninga mjagamba gaya atiisa. Kati nterekera omutima gwange terekera Dubai enchalo endiwo. Yes man. Be there. Adija, okuyingira mmeka? Okuyingira dira mchenda mwenda zokka. Teziwera na 10. Teziwera na 10 dira mchenda. Oli waddembe dira mwemo gitulekera. Okuwa abantu tibu. Osobola okugamba Meeky keep the change. Yes. Yeah man. Abanakeera mugenda kusasula dira musango. Kitegeeza yada ali buds bagenda kusasula dira musango. Abazeti bagenda kusasula dira mchenda mwenda. Teziwera na dira mchikumi. So guys, mujje tubeeyo, mujje tuchukube. Support your very own Summer Sojja and Meeky Seems2Funny. Exactly. Yeah. Abana bali ku union. Ate tugenda kuba ne performances ezenjawulo. Abantu aba nominees n'abagenda okujja okubeeramu naffe ku pate abayimbi bangi abagenda obayimbira. So you're not going to listen to Summer Sojja vibes alone or Meeky Seems2Funny vibes alone. Tuyina ne ba DJ na betabugwe Brooklyn Backstone mumanye ndonge genda tokote Dubai tomorrow. Yeah. By the way, sigenda ba Austinze kaya nako mwana muwala bamuyita Ruby International. Ngenda banga ndi naye nga sensobola nzo bagamba mujenga mwambadde white kuba I'm sure mugenda fulumange ngoye za brown. Tugenda kuba empere police yegendo tuyimiriza. I mean why not? Mujje tunyumirwe kuba Backstar agenda babimala. Yeah. Straight up. Kati situla sawa meka. Mwagala tutega. Tugenda leero kyobomanya mu Dubai tubaamu kiro naye nga tufuluma leero ebyesawo ennyonyi byevaawo ebyo byaffe ennyonyi ewooma kuba mwana ngimanyi kyobomanya buli eyitawo ndowooza endeka naye nga tugenda leero. Clips zonna mugenda zisangayo ku media ezenjawulo nga baraidize mu Dubai bakombeses zaabwe behind the scenes gye bagenda okusula hotels ezebbeeyi mwe bagenda okusula kadde mwako hotels ezaki nice one byonna mugenda beera mu biraba naye nga buli bed space buli mwana ali mu bed space nkusaba jangu tunyumirwe ya bangamba Brazilian bed space mwagala nnyo Summer Sojja mwagala nnyo Meeky Seems2Funny. Buli mwana awagira Meeky Seems2Funny awagira Summer Sojja. Why not man? Mujje tunyumirwe. Aba bed space bajje tubajjeko stress. Okwekuuma ntya. Obwana kagenda kwetega wali atoleta wako obwana bulabye kuba actually naliko era mu Dubai bwannoonya naye nalina police ya mukazi wange abaawo 24/7 eyankolera ndaweya y'ekyuma era waaba tagenze sumuluza akisigaza ngenda ba tight ebyenjawulo naye ng'era abaana siba mu mahaaga siba mu mabifaananyi nedda waliwo byennyima ndi musajja mufumbo ya entondo nyingi of course naye yino mmanya kyeyawasa wowasa omutemi w'eŋŋamiya of course omukazi yakutwala ewaabwe si we kiba omukazi
Sebo n'omukazi akola choice. Mukazi wange oba yampasizza naye sirowooza mwana muto okumpasa. Nga kito nnyo. Naye nga kyekyo bannange. Okay, Meeky. Yo. Kale katuyinde gwetokota.